الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ أسامة. قال الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله، فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في 3 قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر، وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نعم جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشاغينا ماسو ني كتابو أصول الدعوة السلفية وكا الشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ مدرس ودي يتلاقين سونجي سوكا دواتي يتوكنغاني زي كتابو كنو أصول الدعوة السلفية na olwembeera gye yalaba eri mu ki society abantu okweyita kye batali. Atugamba ensonga ey'okubiri rahimahullahu tabarak wa ta'ala ma qamat bihi hadhihi aljamaat au ba'dha, ebibinja bino embeera gye byayimirirako ebimu ku byo oba n'ebisinga obungi min ataalluqi bi ba'di ahli sunna wal jamaa, nga beekwata kubamu kubamanya abali ku sunna, amanya abasalafu ng'abasheekha abanene ayinza okwogera ekigambo mu darusu eno ng'alina kyabadde ayanukula kyategeeza, kati ye asobola kikwata okusobola oyisaawo ki ensonga ye. Waliwo omu ku bo gwe nawuliddeko emabegakaawo ng'alina ebigambo byekwateko ebya Sheikh Saleh Al-Fawzan mugimu ku misomo gye. Sheikh alina ekigambo kyayogera mathalan intisaabu ila salafiya, okweyita omusalafu, ng'abadde alina omusomo gw'asomesaamu n'abaako ennyanukula gy'akoze ki, naye ng'ennyanukula alina emisomo emirala alina ennyanukula gy'akola ki. Kale asobola okufunayo ka video mu musomo ogumu neyekwatako naga nti bagamba nti Seka Fawzan musomesa waabwe kati yagamba bwa n'asinzira okwo n'ayimirizawo kyayagala naye ng'akutte ebimu ku bigambo by'abamanyi abaki abasalafu. Oba tekimugaana kukwata kigambo ky'omu ku basahaba mathalan naga mumusinga Abdullah bin Mas'ud mathalan kambo ekyokulabirako ku athari entuufu ku Abdullah bin Mas'ud yajja ku nabbi nga hadithi nesi kituufu nga bamanyi ba hadithi we balaga. Era Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba omuntu akiteeka ku nabbi nti hadithi ya nabbi yo yatalina wadde irimu entono ku bikwata ku hadithi, wadde bo bakireeta nnyo ne babuukira waggulu ne bagamba nabbi yagamba ma ra'ahu al-muslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasan. Abasiraamu kibalabye nga kirungi ne mu maaso ga Allah kibeera kirungi. Kati nkwaga abasiraamu era ne bawa ekyokulabirako amawuledi tulabamu obulungi mulimu okusalira ku nabbi. Kati bwe kibanga abantu balabyemu obulungi ne mu maaso ga Allah kibaki nga beesembesaani hadithi eyo athari ya Abdullah bin Mas'ud. Si kituufu nti nabbi yabyogera, naye kituufu nti ebigambo bya Abdullah bin Mas'ud yabikola ki mu musnad gwa Imam Ahmad n'ebitabo ebirala. Abanna hadithi abeekennenya obulungi balaga nti bigambo bituufu kwani ku Abdullah bin Mas'ud, naye ebigambo ebyo Abdullah bin Mas'ud alina kye yali ategeeza. Era bw'oddayo waggulu n'obitunuulira Abdullah bin Mas'ud yali ayogera ku bulungi bwa nabbi mu bufunze bwa hadith, n'alaga nti eno umma Allah yagirondera nabbi bwe yatunula mu mutima gwe gusinga n'amulondera n'abantu abasinga obulungi nga be basahaba, n'alaga obulungi bw'abasahaba Abdullah bin Mas'ud. Awo wennyini n'agamba ma ra'ahu al-muslimuna hasan, abasiraamu kye balabye nga kirungi, ng'ategeeza abasiraamu ki nga nategeeza abasiraamu basinkitanka bagenda kuteekawo bukiiko hadithi etegeereka bulungi, naye oli tekimugaana kukwata hadithi ng'eyo n'agamba Abdullah bin Mas'ud gwe musinga okumanya oba kitegeerekeka, n'agikwata mu bulyazaamaanya n'akiteeka ku Abdullah bin Mas'ud. Naye Abdullah bin Mas'ud asobola okukkiriza okuzuula mu ddiini. Obukambo bwe yali alina ne bwe yasanga bali abali mu muzikiti sabbihu mi'a, obukambo obwe yakola ayinza okuta abantu bati bakole bid'a, tekisoboka. N'ebigambo babireeta ne babiteeka olusi ku mumanyi nga baagala okubaako kye bakola ki. Naam olusi biyinza okuba bituufu yabyogera,
oba oluusi alina okuba teyabyogera nga tebalina gundi ya ddiini ng'asobola okuteekawo kyonna asobole okuyisaawo kyakola kyayagala. Naam. Kusembeza ekigambo kino ku ebyo abantu bye bawangaaliramu bye bamanyi bye bayinza okutegeera amangu. Ye hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti antum shuhadaullah fil ard. Yali akyogera ku musajja eyafa ne bamuyisaawo ne bamwogerako ebirungi n'omulala ne bamwogera bakola ki. Kaakati singa munnabbido omunene afa ne bakuŋŋaanidde bagenda okweraba nga bali mu bikumi, buli akutte akazindaalo n'amutendereza, buli akutte akazindaalo n'amutendereza. Naam. Kaakati oli najja n'agamba, nabbi yagamba antum shuhadaullah fil ard, mwe bajulizi ba Allah kuki kuno ku nsi. Njagala okutegeera ekigambo kino okifaananyi n'ekya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kyagamba. Kaakati haqiqatan nabbi bwe yali agamba antum shuhadaullah fil ard, yali ategeeza abo bateekeddwa omuwaana afa mu bashiya, bateekeddwa okukwata obuzindaalo bamuwaana abashiya, afa mu batamiivu, musajja abadde wano tayomba yenywera akengeke n'agira bw'ati, bateekeddwa okukola ki okumuwaana. Ne paapa bw'ava e Vatican ensi yonna egwamu mbu ekiyongobero. Kakati tudde ku binja by'obusiraamu nti emitwe eminene mu bubuze gifa, abo ne bakuŋŋaana, buli mwogezi ava ayogera matabuta abaffe. Hadithi antum shuhadaullah fil ard yali etegeeza abo tetubuusabuusa kyoyo omuzuuzi afiiridde ku mbeera emuteekako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nekitegeeza nti antum shuhadaullah fil ard, nabbi yalina ekika ky'abantu kyali akola ki, kyeyali asongako. Be baliwa abo abaali naye awo n'abo abali ku nkola yaabo abaali naye awo. Kitegeka bulungi. So si nti buli muntu abantu oba bali ku manhaji ya kuzikirira bwe bawaana munnaabwe nti antum shuhadaullah fil ard, la antum bani mwabali ku nkola enki entuufu. N'olwekyo Ibn Mas'ud kyagamba nti abantu kibalabye nga kirungi kiba kirungi eri Allah. Abantu bw'ogamba nti ffe bannabida bannamawulire kyetulabye nti kirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, anti nabbi yagambye abantu. Ekitegeeza n'abasamize kibalabye nti kirungi eri ani? N'abakatoliki bosi bantu. N'olwekyo tuddayo ku makulu amatuufu era agalikkiriza nti abo abalimu obulungi abalina endaba eweebwa ekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala kibalabye nga kirungi kiba kirungi eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mashaallah, jazakallah khairan. Waliwo ne mu kwongerako ya hadithi ya bajagala nnyo okugisembesa abazuula mu ddiini. Hadithi eri mu Muslimu ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, man sanna fil islami sunnatan hasana. Era mu namawuledi abeera okunaabuuka abavubuka ab'ekibaka tebasoma. Kakati nabbi yagamba man sanna fil islami sunnatan hasana, muntu akola ki aleeta sunna ennungi. Kakati wano kibi ki ekiriwo tetuliisizza aba n'ebirala, naye nga boddayo nabbi yali ategeeza ki, boddayo hadithi ekyafaayo kyayo. Abantu abaali bambi abanaku, nabbi bwe yatunula n'anakuwala, tebalina kyakulya tebalina byakwambala, n'akubiriza okuba nti bakola ki, babasaddakira basonda. Basahaba ne basirikiriramu omu ku bo baliyo n'akwata n'aleeta nga yenna banne ne batandika bonna ne wajjula entuumu nga bbiri zonna ziri awo. Nabbi n'asanyuka, bagenda omulabe kyonna kikola ki, n'asanyuka n'agamba man sanna fil islami sunnatan hasana. Ekyo kyali kikolebwa, waliwo bidaa yali ekolebwa yasanyusa nabbi awo. Kuwaayo nkola ki, weeyogerera ebigambo ebyo sallallahu alayhi wasallam, kubanga nabbi tasobola kubanga bigambo ebikubagana. Amakulu ga hadithi etegeeza man ahya fil islami sunnatan hasana, ge makulu amatuufu amanyi ge baleeta ti omuntu azuukusa. Mathalan enkola ebadde abantu bagyerabira, tugambe ng'eyaki, tugambe mathalan mu kuziika abantu mu kuziika kati e Uganda katemba mungi, omufune bamuteekaawo ne batandika okwogera kazi weegundi senga okomyawo enkola entuufu. Abantu n'obalaga nti bannaye okuziika bwe kuba mayiti tugigize tugitwale, tewali byakuleeta gundi ayogere ne gundi ne bakikolerako. Oba ozuukusizza enkola yali okumulembe gwani ogwo embaga bino bye bakola, ne bajjayo omugole ajja awuubire ku bagenyi be, ne bamuteekeramu engoye n'akyusa, ajja abayitamu abawuubire omugole, ne bajjayo abaganda b'omugole ba sisters be senga ajja amunoonye gwe n'okola omukolo ng'ebyo byonna tebiriiko. Abakyala bali eri waabo n'abalala ne bakikolerako, buli anaakikolerako. Naye ekyo ky'oba okoze
gokitandise oba okijje mu buki obujulizi obutuufu obuva mu Qur'an ne muki ne mu sunna oba kitegerekese bulungi kati hadisi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu kakati Sheikh wano kyaga tulaga mu nsonga eno nti ebibinja ebyo balina bye beekwatako olusi kubamanyi bayinza okyekwatako mu bukyamu oba omumanyi nga yakyogera naye ng'alina kyakola ki yategeeza naye ayinza okugamba kati gwe singa Sheikh Ibn Baz omanyi mulowooza muli bayirimu nnyo anakuletera wano kati nga Sheikh kyagenda tulaga agenda tuletera Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ali Sheikh rahimahullah yali mufti nga Sheikh Ibn Baz tanajji imaamu amanyiddwa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim y'omu ku bamanyi abalungi abasalafu ebitabo bye yannyonnyola ebirungi obisanga n'olaba okunnyonnyola okulungi alina sharuhu ennungi eya masaili al-jahiliya ennyonnyola bulungi nga n'ebitabo ebirala ebirungi amanyiddwa bulungi bwe Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala butereevu ye musomesa omukulu owa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz neba ikhwani al-muslimina y'omu ku gwe beesembesa okuyimirizaawo ekintu kyabwe kye batandika okukola ki okutambuza mu umma y'obusiraamu nga kitandikibwawo Hasani al-Banna bebayita Muslim Brotherhood ekintu kye batembeeta kijja faananako nga ekya bakhawariji bwe baali baagala era kye bakhawariji bamaani bamutta batta Ali ibn Abi Talib nga balabwe buzibu umma musajja waabwe oyo yamutta sebo ng'asoma na Qur'an nga Ali ibn Abi Talib gwe tumanyi n'obulungi bwe Abdurrahman ibn Muljim yamuttambo asoma na Qur'an asoma ayigamba wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a radatillah omuntu nabbi yagenda ofanga alaze nti oyo wamujjana ye atamanyi buddo bwe yatta omuntu oyo ng'ate alaba mbu akolera ki akolera jjana asoma na Qur'an aleeta aya era nabo omubala gwe baali gwegamba batambuza la hukma illa lillah beba Muslim Brotherhood nabo gwe balina gwe batandika nago kibinja kitambudde emyaka giri mu 9 ne gigwamu nga kyasibuka eyo Misiri ne bakafuwaliza okwoluusa abakulembeze ne bafuluma ku bakulembeze okwegugunga tulina okuyimirizaawo dawula ey'obusiraamu nga bawanika ekyo nti amateeka ga Allah ge galina okulama wano kungulu ng'okiraba kiki kyeboogera nga bwolaba jihad dini ya Allah tulina okulwanya dini ya Allah Allahu akbar bwolaba bakhawarij kyebawanika ne ba Muslim Brotherhood nabo kyebakola ki kyebawanika ne batuuka okubiteeka obumu ku bujulizi okuyimirizaawo ensonga eyo kubaki kwamanyi Sheikh soko yongera tutagulya muko enkola yaba Muslim Brotherhood basiramu bongera okugitegeera bizini subhanahu wa ta'ala Sheikh Ngangazi mufunze dakika nga 5 tugitandikirewa ngazi ekiyitiridde tugikwate mu nahiya ki Sheikh muddala kibayimirizaako okutambulizaako daawa yaabwe usuli firaq zibyani ruh okusookera ddala omuyizi ayagala okubeera nga agaziwa ku kibinja kino waliwo ebitabo ebyawandiikibwa ku kyo ng'ekitabo kya fadilatu Sheikh al-Allama Nu'man bin Abdul Karim al-Watar kiyitibwa al-Khutut al-Arida fi bayani manhaj jama'ati al-Ikhwan al-Muslimin ekitabo ekyo kyekimu ku bitabo ebisinga okubeera ebirungi ebiwandiikiddwa ku nsonga y'ekibinja kino ekibuze bimu ku bikolo byabwe ndowooza kankoneyo kimu okubeera nti bagamba nti nataawanu fima ttafaqna alayhi tubeere nga tukolaganira wamu ku ebyo bye tuba twegasseeko tulina ebitugatta kakati ebyo ebitugatta tukolaganire wamu tuyambaganire wamu naye ate wasobola okubaawo ebikola bitya bye twawukanamu tukole tutya wanaadhiru baadana baada tubeere nga tusonyiwagana wakati waffe ku ebyo bye twawukanye fima ikhtalafna fiihi ekikola ekyo yafuuka madkhal engazi buyingiriro obugazi obw'okubeera nti nno tebalina kukola amuru bilmaarufi wannahi anil munkar wakati w'ebibinja yani kyafuula ekibinja kya Ikhwan al-Muslimin okubeera nga kibudamya buli kibinja ekibuze nga kisobola okubeera mu kibinja ekya Ikhwan al-Muslimin bawulakyo babagamba nti mu bibinja ebiri ku mulembe guno kyekibinja kisinga okubeera ekyaki ekyobulabe lwaki kibudamya buli kika kya kibinja hatta n'abashiya
bal hatta n'abanaswara obasiŋŋaana nga balina obukulembeze mu kibinja ekyo ekya Ikhwan al-Muslimin. Osiŋŋaana abanaswara b'e Misiri nga balina obukulembeze mu kibinja ekyo. Ekigambo kyagala kulamuza ki? Kyagala kulamuza sharia. Barrafida n'obasiŋŋaana nga balina obuddamu mu kibinja ekyo. Ba Khawarij mwebali omwo, ba Shaira mwebali omwo. Kiddukiro kyabwe lwaki tekirina gwe kinyiiza. Daawa entuufu eteekeddwa okuba ng'enyiiza. Daawa entuufu eteekeddwa okuba ng'ekola etya? Talina kubeera ng'esanyusa busanyusa bantu wabula enyiiza. Enjawulo enyiiza etya? Buli weenywezaawo eddiini entuufu eba erina hawa gyetomereganye nayo. Bwenywezaawo tawhiidi eba enakuwazza abasamize, eba enakuwazza bakuburiya, basuufiya, bagulaabu, eba enakuwazza barrafida. Lwaki? Kubanga bashiriku tebali ku busiraamu. Bwenywezaawo ogobera omubaka sallallahu alaihi wasallam eba enakuwazza bannabida. Bwevumilla gulu okusukka ensalo eba enakuwazza ba Khawarij. Kitegerekeka. Bweremerako okugoberera dalili naki eba enakuwazza ba Aqilaniyin, ba mustashriqin, ba think tank. Tukozese ku bwongo naffe tuleke kubanga abataasoma, leka kweyisanga ataasoma neefaanako bwe bityo. Kakati ekibinja ekyo mu manhaji yaakyo tekirina gwe kinyiiza. Lwaki? Kubanga ezo kawaidi zonna zakiteekawo olwa hirusi yaakyo okutuuka ku ki? Okutuuka ku ntebe waggulu. Kubanga hiya jamaa siyasiya talbas libaasa da'wa ninga haqiqatan baagala kiki? Baagala bukulembeze. Kakati bakimanyi nti nno abalina balonda balina enzikiriza ez'enjawulo. Kyava baleeta ebintu ebifaanaganako bwe bityo eri ku nebaga twagala kulamuza sharia ayina bateeka ebifaanako bwe bityo. Kakati tobasinziramu novumilla abashiya, tobasinziramu novumilla abaki? Era ogenda okakkana agabinja agagenda okukyalira ku paapa nga bebbo, agabinja agenda okukyali wa Khomeini nga bebbo, agabinja nga bebbo. Ate nga ne ba Khawarij bakaŋŋaŋa nabo bakola batya? Basinziira omwo. N'olwekyo ekyo ekimu ku ebyo Sheikh ansoddeko ensonga kyekinzijidde ku speed mu ebyo ebiri ku kibinja ekyo ekya Ikhwan al-Muslimin mu bulabu obungi bwe kirina. Naam Sheikh. Naam, barakallahu fika, jazakallahu khairan. Kakati Sheikh atugamba ensonga eno ey'okubiri yamuwandiisa ekitabo kino rahimahullah, ma qamat bihi hadhihi al-jama'at aw ba'daha min at-ta'alluq bi ba'd ahli as-sunnah wal jamaa litahqiqi hadafin muayyan. Okuba nti beekwata kubamu kubamanyi aba ahli sunna wal jamaa, bamanyi abeesigwa nga balina ensonga yaabwe gye baagala okuyimirizaawo. Innama yusalu ilayhi an tariqi hadha ash-shakhs alladhi ta'allaqu bihi, nga bagenda gituukako nga bayise mu kkubo lya sheekh ono gwe bakoze eki? Gwe beesibyeko. Ne bagamba ne sheekh gundi yagamba bw'ati, kakati mmwe mmusinga. Wa huwa fi al-haqiqa bari kull al-bara'a min hadha at-ta'alluq. Nga sheekh oyo ali wala okubeerera ddala ewala ku nsonga gye bamuteekako, kye bamukasuukira, kye bayimirizaawo. Ndi sheekh gundi ne bw'ati nga kiri wala, nga bwe gambye nti Abdullah bin Mas'ud ebigambo bye mathalan kiri wala neko ebyo bye bayinza okwogera nga bayimirizaawo ki? Bida. Okuba nti Abdullah bin Mas'ud kye yali ategeeza. Sheekh ekyokulabirako kyatuwadde nabbi kye yagamba antum shuhadaullah fil ardh, kiri wala n'oli kyayinza okujuliza ku muntu omwonoonyi ng'abantu bonna bakubyeko, abadde muyimbi mutamiivu nga bonna baweddeyo bakubyeko. Naga omusajja oyo abantu bonna oba mathalan gamba munabida ayonoonyi ne babeera bangi abazze ku maziika ge, oyo muntu ne yeesembesa ekyo, ng'okwesembesa kuli wala ku mbeera efaananako bwetyo. Walkay yakuna alkalaamu waadihan, ebigambo okubanga byongera oviirayo ddala. Sheikh n'akuwa ekyokulabirako ku jama eno y'aba Ikhwani al-Muslimin beesembesa nnyo Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala agamba fa innani aqul inna jama'ata al-Ikhwani al-Muslimin dandanu hawla juhudi al-Sheikh Muhammad bin Ibrahim. Ndoza gitujjo tandikirako idhini subhanahu wa ta'ala ensonga eno ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala olw'okukulubwayo نجيتاغولو بولونجي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. حياك الله. حياكم الله. obudakiika buno bulinganga butaano. Naam. Sheikh Hassan Kirima aliwa ojowe ku bantu salamu.
aha ne seeka muto Bilali Musa Ssemuju. Alaikum assalamu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu Wa barakatuh. Seeka Hassan Kirima saballah amufuule ekyengera eri umma y'Obusiraamu muto w'owekitiibwa Ali Kirima hafidhahullah. Na mpino ni seeka muto wano Seeka Musa Bilali Ssemuju hafidhahullah. So inshallah gambe yagala kuba nga Sheikh Albani. Ayagala kuba nga Sheikh Albani saba Allah ahakake kyayagala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Tujja kutandikira omusomo gwaffe oguddako. Alhamdulillahi rabbil alamin.